Nga sinnatandika genda Bulaaya, nga sinnagendako Bulaaya. Nakolako mu Bala. Nakolako mu MM Pub, nakolako mu TLC. Omusiraamu? Omusiraamu tabaawo. Nyina okunoonya sente. Omusiraamu mu Bala. Nali nyina okunoonya sente munnange. Kubanga aba ku muzikiti sibe bagenda okunsasulira rent. Kituufu. Okitegeera? Sibe bagenda okumpa kyendya. Nze ma open-minded person. Nakolako mu Bala, nenkolako ku pool table, nenkolako mu bayindi nga batuwa obusente butono. Ebintu byenkolamu nga ndi Bulaaya. Luli lwenajjira wano nali ndi mu sanitizers, perfumes. Kati ate nenzira mu bakadde. Abakadde nabo balinga baana batu, you have to take care of them every day. Buli saawa. So emirimu gy'abakadde gikola ki? Gifuna kiralu. Emirimu gyo tegiggwawo. Gyo gibeerawo 24/7. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku line. Atrabo mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate eno ye Yugi updates. Tuze nate okubanga tukutuusaako ekyenjawulo. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa nate negatiddwako eddoboozi lya Diaspora. Yakomyewo nze ngamba omugagga wange yakomyewo. Omugagga bw'aba akomyewo omanya buli kimu kitereera buterezi. Ndowooza ojjukira mafuta. So mafuta ndowooza bizinesi etambula bulungi. Neka nsooke musaba babuuzeeko Mukyala Farida eddoboozi lya Diaspora nate tulyoke tweyongereyo. Nsanyusa okulaba Mukyala Farida. Kale nange nsanyusa okulaba okusanga mwami Kisobe. Weewaawo. Nyirira luno. Kati nkola ki bannange? Bannayuganda mbalamusiza mwenna abali ku mukutu Yugi updates. Bannabulaaya, bannadiasporans, eddoboozi lyammwe nayingiddewo. Wayingiddewo? Nayingiddewo. Bipya ki? Ebipya byo bingi. Baze nsookera kulaba ku ggwe oli mupya. Oli mupya. Ebipya bitandika nange. Oli mupya. Bwe kisaana ki? Eyo COVID teyakubayo. COVID yakubayo but munyirira bwe mutyo. COVID teyabakuba. COVID yakuba but Bulaaya. Abantu basigala bakola ki? Opportunities zisigala weziri. Yes. Ate kati nze ebintu byenkolamu nga ndi Bulaaya. Opportunities luli lwenajjira wano nali ndi mu sanitizers, perfumes. Kitegeera. So nasigala nkola. Weewaawo. Ate ebyo byetaagisa. Exactly. Tolina woyinza gamba nti tobyagala. Tosobola. Kati ebyo byo byaliwo nga bitambula era nga ffe tukola. Ate nga tukola kiro na misana. Nkiwulira. Batwongezamu ne hours. Yes, nga tukola kiro na misana. Kati ate nenzira mu bakadde. Abakadde nabo balinga baana batu, you have to take care of them every day. Buli saawa. So emirimu gy'abakadde gikola ki? Gifuna kiralu. Emirimu gyo tegiggwawo. Gyo gibeerawo 24/7. Okay. Yeah. So bw'obeera mwezo gundi ebbiri oba abasawo COVID tosobola kugamba nti yakuyitamu. Osigala otambula, osigala ogenda mu maaso. Osigala otambula nga opportunities weewaawo bannayugi abatayagala kwegemesa, abatayagala kwegemesa. Mpozi abantu abalina mindsets ez'enjawulo abatya ennyo. Omanyi ogenda mu home Mr. Kisubi nga abantu abasinga ne bagamba COVID yabalumbye. Ate abakadde bali so vulnerable. N'abayitamu n'asooka tayawo nga bana. Kati bw'oba otya nnyo oyinza obutakola. Odduka misinde. Nawe ogamba kanzire Uganda. Omanyi bannayuganda ffe teyatuluma nnyo. Naye kati ffe abantu abatatya. Farida totya? Kati nti eki. Totya kufa. Oyinza okubeera mu gavumenti eno n'otya. Otyamu as a natural cause nga bw'omanyi nti okutya. Tulina mwakasigo k'okutya. But
nze siri muntu atya. Oli muntu atya. Ndi muntu taking risks. Singa nali ntya sandibadde wendi. Manyi oyogedde emirimu abaana bagenda ebweru eye okupatikana okukola emirimu naye bangi batubuulira mirimu gyanjawulo naye gwe bw'ogambye nali mu sanitizers ezo n'ozibeeramu wuuyo mu bakadde mukola ki? Nze Kisubi nkoze emirimu. Mpisaako mu mboozi eyo. Wentandika okwogera emirimu gyange oli ayinza ogamba gwe ebyo byonna nga gw'obikola. Mpisaako mu mboozi eyo. Nga sinnatandika genda Bulaaya, nga sinnagendako Bulaaya. Nakolako mu Baala. Nakolako mu MM Pub, nekolako mu TLC. Omusiraamu? Omusiraamu tabaawo. Omusiraamu mu Baala. Nali nyina okunoonya ssente munnange. Kubanga ab'oku muzikiti si be bagenda okunsasulira rent. Kituufu. Okitegeera? Si be bagenda okumpa kyendya. Nabate bakwetaaga okuwaayo. Kiweebwayo. Ate babuuza zaavudde mu Baala zaavuddewa. Okitegeera? So, nakolako mu bifo ebyo nga wensanga opportunity zomanya emirimu gya Uganda tegirabika. Kati wofuna opportunity nga waliwo omulimu okola. Kituufu. Okitegeera kasitoba ng'omanyi nti eddiini yange ekkiriza kino na kino na kino. Woba okola mu mwenge tekitegeeza nti ogunywa. You can serve people who do what. Nze am open-minded person. Nakolako mu Baala, nenkolako ku pool table, nenkolako mu bayindi nga batuwa obusente butono. Nenze nga ndi muntu ayagala okukola. Sagala kutuulaawo mbeere idle, ninde. Ate nga ewaffe tetwali baavu nnyo. Mama waffe yatulekera properties. But nga njagala, sagala kutuulaawo omupangisa agambe lwakubanga ndidde enkoko ono kyavudde ajja okukola ki? Okummanja. Mba njagala mbeere busy. Nze nagendanga ku mulimu nga ne bagamba jangu tujja kukola buzibu transport. Nga just to be busy. Ng'ogenda n'obeerayo. Yes, omanya nti zino wezijjira at least tokola ki? Toyina kikubanja nnyo ky'amaanyi. Kituufu. Okeera n'ova ewaka n'ogenda n'olaba ku bantu n'ofuna lunch. You know? Ate w'obeera ng'okola mwami Kisubi. Era ofuna tips. Bwe kiri. Omuntu ali ku mulimu. Opportunities find you. Okitegeera tezijja kusanga waka. Wakoba bwebasi. Nayagalanga nnyo okubeera busy. Yes. Gwe omuntu nga family teyali bubi, teyali ki, oli ayinza ogamba ate ojjawo ekirowoozo n'oga nti ngende Bulaaya ate nkuba ekyeyo ate nga bw'ogenda e Bulaaya kupatikana kwennyini. Bw'atagenze kucakala, atagenze kola ki? Nali simanyi bya Bulaaya nnyo naye nali nkooye Uganda. Kukoowa bukooyi. Nga ngikooye. First of all, nze story yange yawukanako. In fact, nali nkooye family yange. I can say that. Nga nyina abantu benkooye okulaba. Nga nyina waliwo ebintu by'okoowa okulaba. Nogamba njagala nveeko wano. Nemena kubeera mu Uganda ngende very far away. Mbaviire betaaye. Sure. Yes. Story yo. Sagenda kukola awo bakola ki but when nagenda ate eyo. Nensanga nga you can't sit. Oyina kusasula wosula, oyina okulya. Bulaaya tosobola kubeerawo. Nze natuukako nenkaba n'amaziga nengamba omuntu tasobola kufunako ku kantu kabwerere nga kuno. Omanyi twatambulanga kuno ku streets z'e Kampala. Nosanga omuntu n'omugamba mpaayo omutwalo n'agukukola. Kituufu. Eri agusaba ani? Nakuwa etaano. Oli nakuwa etaano n'ogenda n'olya lunch. N'ofiisako transport. N'enkeera n'odda. Oli nakuwa ezzike. Maama. Ngenda okutuuka e Bulaaya nga n'ekindaazi erindaazi. Olina okuba nga walikoleredde. Which means olina okuba omukozi. Exactly. Kati ate kyasanga era nga nali muntu ayagala okukola. So nentandika I fell for those opportunities nentandika okukola. Nakubuulirako ku story yange we natuukira Dubai. Nenkola nembeerawo nempanga ate okugenda mu Netherlands. Jesi kyali kati ndi mu UK. But nga nali mu Netherlands ninayo family yange. But nze nayagala okwetongola. Era nayo n'oddukayo. Nayo nentuka. Ate kati mukama wakusumulula Kisubi. Abakusumuludde. Kati ensi tugitambulanga bwe tukola ki? Nga bwe mwagala. Nga bwe twagala ne wenjagala enkya wonna wenjagala ngenda. Wangi? Yeah.
kubanga nakoma okukyaza ng'okyali eno Netherlands. So saawa eno okomyewo ate oli UK. Yes. Ng'onyumiddwa. Erinnya lino obulamu buliwo kunyumirwa. Era obulamu tulina bunyumirwa buli we tunyumirwa Mukama kyatuwadde ne Mukama asanyuka. Kubanga buli omwana w'omuteeka ku nsi Mr. Kisubi n'olaba nga taku stressinga buli kaseera kusabiriza okitegeera nawe osanyuka ogamba ya omulimu gwe nakola gwe natandika gwoyo omwana era avuddemu ng'olaba omwana yeeyagala prospering akola kino. That's what God loves. So you can joli kati okola ki? Nkola mbakadde nga bwe kugambye ya. Gwe teweka nasa. Oliwa abagamba mbwani ave n'agenda akole mbakadde. Anze Katonda yanzijuza omukwano nagamba nalokoka. Nali mukazi musiraamu. We nalokoka Mukama nampa love. Kati ngaba muki? Ngaba mukwano. Era wensanga stress bwenti ndeka ekoze eki ndeka evuddewo. Kati aba bakadde betaaga love. Maife tuwulira biwulire. Bwe bagamba nti bibabulira ate zomanyi nkola bulungi nti gwoli open ebintu byo byogera oli bwaga nti agamba bugambi tukola mbakadde ne bakadde mukola ki? Tubalabirira. Mutya tubalabirira nga we mulabirira abakadde. First of all omuntu wakaddiwa tebalinga baba wano abawano akaddiwa n'omusanga nga akola eri abakadde baba betegekera obukadde bwabwe n'aba ne pension aba yakola all her life ayinza okuba nga yakola emyaka nga 7 bankaaga until pension. Kati watuuka mu pension atandika okulya ku pension we. Kati watuuka emyaka nga takyasobola kubanga omuntu buli wakula adda buto. Era wobasanga eri olabira ddala oseka nze kati I experience mbeera awo ne ngamba Mukama what is this? Baddira ddala buto nga wolaba omwana nga atandika okwavula basobola kutambula. Yes, bazanyisa biddole batambulira ku bugaali. Babeera ne buddolo obwo balera abaana abeera n'omwana we n'omukwatako ye n'omuyita ddole. Kiddole ye mwana we. Ko kiyita ddole olina mugamba abaana bo oba omwana wo bebi wo. Babaliisanga we twaliisanga buddole ng'oli mwana. Ne bamuwa emmere n'asooka n'awaako ku ki. Kati beba abantu bakaddiwa till 90 years 100. Bali strong. Bantu bakozi. Nze nali simanyi na kumanya. Ne mubayigiriza okutambula tengerere. Obeerawo ng'omuwanirira akole ki? Atambule. Okitegeera. Kati abasinga okubonaabona be bano abaagaana okukkiriza embeera nti yakola ki? Nti bakaddiye. Nti bakaddiye gye bali. Abantu bangi wano tebaagala bukadde obamanyi. Kituufu. Kati omuntu akaddiwa n'atuuka eri mu 9-10 nga takkiriza nti akaddiye ng'ali mu ddinaayo naye abakkiriza balaba bali mu kuwummula. Lwaki oyogera bw'otyo nti abakkiriza? Kubanga ffe Uganda wano okaddiyira wammwe, naye abantu baffe batugamba nti ebweru bw'okaddiwa abamu bakirabanga nti basosolwa mbu babasuula eyo mu biyumba by'abakadde era bagamba nti ffe wano tukwata omukadde bulungi. So ono gw'ogamba ali mu dinaayo yonaaganye okukkiriza agende mu biyumba eyo gye babalabiririra. Abamu babatwala by force kubanga omuntu akaddiwa oba omusajja oba omukazi maama ne taata ne bakaddiwa. Omuntu watuukira 90 years abaana babeera muki 70 nabo bakadde. Kituufu nabo baba bakadde. So they have a life. Ate bazaala babiri basatu omu. Exactly. Kati bagenda kubeera awo balina okukola balina naawe okulabirira gwe omukadde wa maama waabwe. Kati bakutwala muki nga bona okwata omwana wo n'omutwala mu boarding school. Okitegeera eri opportunities gye ziri ne government supporting babawaayo abatalina bulungi ki. Government neba supporting and it is very good kubanga wali ofuna abantu abenjawulo abakulabirira. Okitegeera kubanga kati ffe tukola ekiro n'emisana mu bakadde abantu bakuuma ekiro nga beebase ne tubakuuma ku makya nga bazuukuse ffe tubazuukusa ng'era omwana omuto azuukuka wali wategesedde ekiigi n'okimuwa
n'omunnaza nkitegeera n'omutwala n'omuteeka mu katebeke kukola susu otwala mutwale TV wali negwe Farida wali agadde okulaba nga muzeeyi wo bw'atyo bwali kubanga ffe bwe tuba tubitunuulira nti kituufu babalabirira naye ati ffe tuzaala paka ku 9 ffe 9 tuba tukyalina abato ewaka nga baana bo ne balyoka bakubonya so kakati omuzeeyi nga yasasulira abazzukulu school fees nakyo gye nga taata yaleeta n'asitulawo buli bwazaala ng'ateekaawo okitegeera bambi n'osanga ng'omuzeeyi ate yanoonya ssente ezirabire abaana bamuki abazzukulu okitegeera naye kati ffe tulabanga okuvaamu nti famire ekusudde eyo kati obeera eyo gwebyo naye byewandyagadde okulaba ne mu Afrika wano embeera bwetyo naliyagadde era mu maaso eyo katonda wanaaba nsaasidde nja kukola home wangi eyabakadde ani andeetayo muzadde we mmwe ani akola eki tumulabirire nga muzeeyi yezimbire ennyumba ye mpozi eyo tebazimba muzeeyi yezimbire ekizimbe kye amayumba gaabwe bagakola for their future kati agenda kubeera nga mukadde abeere mu kiyumba bw'omu okitegeera agende yali associating ne bakadde agenda kubeera mu bakadde banne abasajja n'abaki n'abakazi asanyuka era bacreating emikwano ne babeera mu zigundi ne bakuba ebifaananyi ne badrawinga ne bazanya games zino zani emizannyo zanye egyo matatu biki okitegeera obudde ne butuuka bwakulya ne balya obudde ne butuuka bwakwebaka ne bagenda ne bakola ki ne balaba programs bonna because I love it abakadde bawano omusanga bambi nga abona nga bwogambye ffe tetukkiriza kuba omukadde wa wano takkiriza ebyo yazimba ennyumba ye abona kubanga omwana ajja kukula agenda atandika amaka ge maama otandika okubeera burden kati abazungu ekyo kye batakola ki kye batayagala muzaddewo okubeera burden at least eri abantu bakola kubanga kati wanakeera n'agenda n'akola amanyi maama we namuteese ali safe akwata ssente ng'akola ki ng'ateekayo nga maama bamulabirira bulungi ku weekend ng'ayitirayo amanya buli weekend oba buli Saturday oba lwe lwakusatu ngenda nendaba ku ki ku maama era baba basanyufu nnyo n'agamba abaana bange bajja okitegeera ne bamulabako kati era abantu bano omanyi bagamba kyosiga kyokola ki kyokungula abakadde abali eyo abali mu nnaku mu homes beba abatakkiriza nga bwe nkugambye ate n'ekirala beba abazze nga babonyaabonya abantu nga balina era empisa embi era omulabirawo nga ye tayagala ku associatinga nabaki abantu balala nabakadde banne omulabirawo nga ye watuuka wabeerako ekimuirritatinga nga abasindika balwana bamanyi okulwana ne wajja oli n'akyankalanya buli wamu nga ye yagaana okukkiriza buli kimu kimunyiza emmere gye bamuwa tajagala okitegeera tayagala kunaaba talina kyayagala kati ate nayagala okufa nga nako okufa tekugenda kujja gyali mu kiseera ekyo kuba abeera mu mbeera nzibu babeerawo nga bagamba I wish I can die mugamba gundi you are not dying better accept owumule okkirize nti buli kimu kyakola ki okaddiye tokyalina kyosobola Farida emirimu gino mugifuna mutya kubanga abaana bangi baagala okukola emirimu egyo naye tebagifuna bangi baagala ogenda e Bulaaya naye ogenda lutalo emirimu egy'abakadde okusinga giri mu UK ne America according to what I know yes mu bawalabu eyo era abawalabu bo ate babeera n'omukadde waabwe ewaka bo baba naye balinga ewaffe wano balinga ewaffe wano babeera n'omukadde waka kati gwazze okukola emirimu ate okola emirimu ate n'olabira ki n'omuzeeyi which is a very very hard thing so kyenjagala okumanya musaba misabe gino oba opportunity egwa bugwi no giri ku internet giri ku internet ebintu byeri byonna biri digital yes ogenda ku internet no searchinga no bakubira amasimu oba noweerezayo yo CV
nobagamba njagala kola nammwe njagala contract oba njagala part time ne bakuwa beetaaga abantu eyo keya ye gundi ekyasinze okukola ki okwetaaga abakozi abangi ate n'abantu bazikoze nnyo bannayuganda you can start an agency n'otandika okubeera nga gwe bali we beetaaga abakozi obakola ki oba connectinga yes you connect them era Mwami Henry mutumiddeko awo muhosham Mwami Henry mutumiddeko ayambye nnyo bannayuganda nnyo ayina agency efunira abantu emirimu atrabo mulungi tuli n'eddoboozi lya diaspora gwe tuli nayo wano tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu oluusi ayogera bye mutaagala kuwulira Afete tuliwo okusanyusa abantu we twabasanyusa twafuna ki Mr. Kisubi tewali abantu ofuna stress eddoboozi lya diaspora kyo kijjawa ani akuwa erinnya ba diaspora nzike nabalabako bambi babeera mu kutulugunyizibwa babeera mu kwemotya kati ebintu bingi bibatuukako manyi kasita obeera nga tosobola kwogera ebintu bingi bikutuukako Mr. Kisubi okimanyi nti osobola n'okukola ekintu ky'otayagala because you can't say no kituufu okitegeera kituufu either you can't say no or you can't say yes kati you end up pleasing ki ate people will never get pleased kituufu gyokoma okugamba nti kobasanyuse gyogenda okubeera disappointed gyogenda okubeera stressed kubanga buli wasanyusa omuntu yate tajja kusiima kati ojja kubeerawo ng'osuubira nti naawe ayina okukola ki ayina oba kiringa wonoobeera ng'owa omuntu sente zo oba osuubira nti naye ajja kuyamba oba wonoobeerako mu kizibu ajja kukola ki ajja kuyamba kwegamba ne weewaayo nnyo kati you end up disappointed kati nze nasalawo ne ngamba kanveeyo nfuuka eddoboozi ly'abano abantu abatasobola kukola ki weeyogerera abatasobola kwogera yes bwe tuba tunuulira diaspora njagala okwongera okumanya manyi tuli ku mazima meerere abantu bano abagenda mu diaspora okusinga bagenda lwa mirimu Uganda ebeebatamye bya bufuzi omanyi ennaku zino waliwo ebintu bingi bw'olaba UK eyo agamba nti nze nvudde Uganda bankijjanya olw'ebyobufuzi omulala agamba nti nvudde Uganda ndi lesbian ndi gay bakozesa gay siwulirayo agamba lesbian mpulira gay ame gay am LGBTQ bwe batyo bagamba ne babanga bagenda ebweru eyo nga bagamba nti bakijjanyizibwa olw'ebyo ne bagenda kiki ddala ekisinga okutwala bannayuganda ate ennaku zino bangamba bangi mbu bali e UK bali mu America bali e Germany naye nga mpulira boogera ku bintu ebyo kiki ekitwala abantu baffe ebweru bula lya mirimu Uganda oba bya bufuzi oba ebyo bintu bya abalina n'emirimu bagirekawo ye kasita abantu bagala nnyo ennyonyi first of all wawulira ennyonyi agamba baati ngenda kulinnya baati naye nga tamanyi kyakola ki kyagende ninayo omusawo omwe yalekawo kusulanga mu baati eryo tamanyi nti limutwala buki butwazi transportation emutwala butwazi kumuteekawa eyo kakati abamu kasita alaba opportunity bajja ne babasomera of course waliwo kino waliwo ddiiru ne bateekamu ssente abamu ne batunda n'ebyabwe okitegeera ne bagenda bulaaya si mwangu bulaaya w'abantu abamalirivu bulaaya w'abakozi era bayegeyege ba endinga up nga bakoze eki bakomawo abantu abo bulaaya w'abakozi ffe betulaba beemulisa buli saa tulowooza bali mulayi bakola anti kati wano oba ozze kuwummula weemulisaamu okitegeera kubanga ozze kuwummula eri byobadde okola biwedde oba obadde okola kiringa okola ennyo n'omala n'ogenda n'onywamu kasoda kawungeezi okitegeera oba n'olyamu kanyama n'ofunako wootuula n'owummula kati naffe bwe tuli eri kuba kukola eno kuba kuwummula naye kati ffe abakozi ffe ate eri tukola ate nawano ne tujja ne tukola ki wano mulinawo business era tojja kutuula ng'olina ky'otaddewo you can't sit kituufu owummulamu naye era tokola ate ng'ali eri kubanga kati wano obeera boss
okitegeera wano oba n'abakozi bo osupervisinga mirimu gyo oba omanyi ate kati ffe tuli exposed oba omanyi what you want oba omanyi engeri gy'okugenda okukolamu byonna byokola ki byoyagala okukola naye nga kuba kuwummula abantu abamu abasinga batakoze wano business abantu abasinga batalina kye batadde wano ajja n'abala nti ngenda ne paundi zange 1500 ngenda zispendinga omwezi gumu oba ebiri nkole ki nkomewo najja n'alya ku ssente ye n'amala n'addayo n'atandika okupatikana abo abatanneezuula nti bannange ewaka kambeeko nekyenteekayo nzizaayo wali eri ekibatwala ennyo kuba oyogedde ku bbaati naye nange ekibatwala baagala nnyo ebbaati baagala nnyo ebbaati abalala bagenda lwa situation abalala bagenda situations ezisinga okutwala abantu abalaba wana apatikanye nnyo naye ate munnange omuntu atalina ssente kizibu okulinnya ebbaati ssente oteekwa obanga ozirina ya ssente ate nno nga si ssente oli mu miliyoni era oli wona ofuna omuntu akuteekamu ajja kuteekamu ng'amanyi oli mukozi ojja kuzza omuntu ali lezi tebamuteekamu ssente oli ayinza ogamba omwana ono kamuteekamu ssente nga zza kulaba okwataganya ogezaako okubeera obulungi wano n'agamba ono omwana we namutwala ebulaaya ajja kukola kituufu kati oyo ate oyo gwe bateekamu ki ssente n'amutwala oba mutaddemu 3,000 n'amuggyako omutwala ssente ziba nnyingi of course kituufu naye abantu abatwala abantu ebiseera ebisinga tebalina kisa kitegeera kubanga abamanyi akuwadde future ali ku mulimu naye ate n'ogwo omutwalo era ajja gukuwa mu mwaka nga gumu adde atandike life ye so kiri nomo so situations ezitwala abantu embeera naye ng'abasinga babasanga ku mirimu abantu abataagadde ddala okugenda e Bulaaya bali wano abeetaaga okubeerayo bali wano ate abatetaaga kubeerayo be baliyo otegeeza ki bo balina ku ssente oli bamusanga ku mulimu nga yasevingayo obukadde bwe nga 2 ne bamugamba waliwo opportunity ey'okugenda e Bulaaya beetaaga ssente ng'olina oteekamu kati omuntu omwavu anaateekamu atya ssente okiraba kyova osanga abantu abamu ng'era balina bye basinze oba taata ne yeeteekayo naawe omwana ssente n'akola ki n'agenda so omwavu ye ebbaati agidaasola omanyi luli lwe nali wano mu Kisubi abaana bankubira amasimu nga ki nga baagala kujja mu Netherland wakikola otya wakikola otya tubuulire nga naye era gye kiggwera ssente kituufu okitegeera gye kiggwera ssente ng'alina okuteekamu nga naye talina jjukira babawo emitwalo 89 kati ate ne bwe babeera eyo ssente zonna akwata 9 nga yapulaninze dda maama 2 omwana alina okufuna akagaali ssente zonna nezikola ki nezigenda kwegamba n'oba ng'okolera mwezi buli ze bakuwoza ezigenda buli ze bakuwa you don't save kituufu okitegeera naye abagezi be bagamba ne yejjako buli kimu n'agamba kansooke nkole ki neetereeza ye nga ye n'afuna ekinaana kye n'aterekanga ko 5 gana 3 ne gagwa mu biki mu bizibu oyo aba asobola okubaako ne kyeyeekolera kitegeera Farida gwe kikola otya kubanga bangi bwe bagenda e Bulaaya okuvaayo lutalo bangi tubalabye bwe bagenda e UK bwe gitawera myaka nga 10 nga takomyewo Uganda takomawo gw'okikola otya kubanga twali naawe wano ng'oli Netherlands wuuyo n'ogenda e UK kati okomyewo kaakati ekintu ekyo woba wakagenda ebyokudda eno byo oba tobiriiko yadde oba munyiivu simanyi lwaki sure kubeera bunyiivu oba mpapula z'oba ogoba abamu bagamba baagala butuuze anti otuukayo obutuuze n'obusaba kubanga olina obusaba wobusaba kati n'oluubirira obufune kati egyo emyaka obutuuze bweri togenda buwa mwaka oba 2 abantu babaddeyo bwabalema n'obalema abamu myaka 10 okitegeera nina mukwano gwange alina mukwetegeka kudda bwagaana
okitegeera waliwo opportunity endala eyayingiddewo but omuntu wagenda mindset esooka oba oyagala kwetereeza kati omalawo emyaka ng'ebiri ekitono ennyo oba tofuniddeewo omalawo kyova olaba babasomera gamba kino kati naye era bitwala process kubanga answer yeri eyinza okudda like after 1 year after 6 months bitwala process so obeerawo emyaka negikola ki negigenda naye obeera ogamba wenfuna kaadi wenfuuka omutuuze ne banzikiriza eyo process ejja kutwala emyaka ng'ebiri ekitono ennyo then we bamala okukkiriza ate olina okulubirira okufuna akatabo ate wootuuka eri ebiseera ebisinga oba toyagala kudda eno oba ogamba kati ŋŋenda njagala kubeera eno ng'olaba weewatuufu woolina okukola ki naye munnange Mr. Kisubi gye weeyongera okukula ogenda okulaba home is best abaleeta eŋŋombe eyo baali batuufu east and west home is ki otuuka ekiseera obunyogovu ne bukkuba n'ogamba naye kiki ennyo ate kati w'oba ng'obadde okola ng'oli mu kukozi ng'otetenkanyiza n'opanga eno kyangu nnyo okulowooza okudda n'ogamba kati kaŋŋende ndabe ku byenkoze mbeereko ne Uganda naye ebintu ebisinga okusiba abantu e Bulaaya baana atuuka eyo oluusi n'azaala abaana batetegekedde ng'alowooza bajja muweesa empapula oluusi ne zigaana olwo ng'azaala mu bazungu oba mu bazungu oba mu bannayuganda abalina obutuuze oba talina n'alowooza nti kijja kukola ki naye ne bigaana ebintu byali bya process oyinza omuzaalamu ne bigaana n'agaana okuwa empapula oba omwana n'amwegaana oba anything so tosobola kigarantinga naye ng'okudda kwo ekitono ennyo abantu balowooza okudda after 10 years kubanga awo kiba kikuyingidde ng'ogamba naye nga nkoze nnyo ng'okutuse abantu b'e Bulaaya bakola lwaki siddako ewaffe abantu b'emu England nze mbatya bakola ne batunula oba nga ki ng'oli ali mu kukola bukozi n'omusanga ng'atunula ng'omuntu w'omukyalo nawunyo oba alina Bulaaya naye ng'ali ku Bulaaya okwo ali mu kukola sente azikola ki naye ng'ate zaakola ate zaaweereza eno ze batwala A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okamala ogamba abantu okukipya bamembazi b'amafuta abagala otujoyininga. Nkyali mu managing amayumba tuzimbira amayumba abantu ate nayingira ne mu kuwola sente. Kati nafuuka manerenda. Njagala sente ziyina okuba nga zitambula nga zikola nga zidduka nga bwe zezannya okitegeera tosobola kubeera na sente awo nga zeebase bwebasi so abagala obbawola nammwe muli welcome naddala bannabulaaya abasasuzi abakumpanya ng'olowooza mbu ogenda kukumpanya nze totawaana weebali abasinza bannabulaaya sente lwaki oyita bannabulaaya bajje bonna bajje bonna naye bannabulaaya nti balumirirwako omanyi nze olowooza waki ndi ddoboozi lya Diaspora bannayuganda bano balina sente naye kati omunnabulaaya ayinza okuba nga alina gw'ayagala okuweereza sente nga teziriwo immediately kubanga eri oluusi batusasula weekly oluusi batusasula mwezi yes ayinza okuba nga alina gw'ayagala oba waliwo ekizibu oba waliwo kyalina okumala nga naye yeetaaga obukadde nga bubiri oba kamu mu ki emergency ng'ajjanga nkamuwa nga tukola ki nga muteeramu ka percentage kanga katini nga zinziriza omwezi we guggwerako. Byogerere ddala kubanga kati nze sitegedde tikyo tategedde okwewola akakadde percentage eriki percentage eri kamaleyo wemba njagala okwewola esente nzifuna mu bbanga ki bino
bino byonna bannayuganda basooke babimanyi. Era bwe mba njagala akasente ako mukyala Farida musanga wa ku ndagiriro ki ebyo soko bibabuulirire ddala tulyoke tugende. Ekisooka mukyala Farida ayina ennamba y'essimu. Ng'ogibawo. Ennamba yange eri 07407829 ya Airtel empya 07407829 eyo kwonkubirira ofisi zaffe nasenguse Mr. Kisubi navuddewo emakindye nenzira ate najja nankumbi kubanga kumpiko ate njagala abantu awali ne makindye wabadde flexible naye watini wafunda ate engeri gye ngenda okukola ebintu ebingi so nasazeewo ngazi yeki ngazi ye office ya nenjiteke najja nankumbi so abantu bajje beewole abakakadde oba oyongeramu emitwalo 10 oleta kamu 10 yes guba mwezi ya weguyitako nga tonnakasasula osobola okusigala ng'osasula amagoba osigala osasula buli mwezi naye yes naye tekikoma tekikola ki sisusa myezi 3 ate olina okuleka ekintu ekiri worth woba oyagala kakadde olina okuleka ekintu nga kiri more than obukadde 3 anti ekyo nkikola nkikola nga njagala oteekeyo amaanyi omanyi bannayuganda abasinga tegagala kusasula kati bw'otabaako nakyomutwalako oba kyakusingira bajja kudaaza kati nkuwaka kaddendeko ekyapa oba oleka kyapa oba oleka kinze sente ekyapa kyo mba siina gye nkitwala siina kye ngenda era by the way badde neerabidde kankayiseewo kano nazze mu money lending kubanga abantu babbidde abantu mu money lending abantu babbiddwa ebintu byabwe mu money lending okwata ekyapa kyo n'okiwa omuntu ng'oyagala obukadde 5 okitegeera oba ennyumba yo yekyapa n'okikwata n'okiwa omuntu ng'oyagala obukadde obwo nga naye ye tatunuulidde buno 5 bwakututteko nti ogenda busasula atunuulidde kyapa kyo amanyi ogenda lemererwa abamu bamanyi n'okuloga babaloga alemererwe oluusi sente ze babawa ziba za bisiraani tokiwulirangayo ekyo tokiwulirangayo ekyo nti sente ya kisiraani sente teba ya kisiraani naye oli wakuwa sente n'atandika ozitematemako oba n'ozitwala mu bintu byotaplaningidde ezo sente ziba zijja kufaako sente y'ekisiraani gye ŋŋamba be bano mulimu bamanerenda abamu n'akwata miliyoni zaaga gagenda okukozesa mu manerending n'agatwala n'agawonga mu sitaani okitegeera ate sitaani talina kalungi kati wagawongayo n'abeera nga servant wa sitaani nga yakola ki yakwata sente mukozi wa sitaani ate ayina sente mulimu abakozi mwami Kisubi nga bo sitaani yabateeka mu bifo banyage ki kubanga sitaani yajja okubba okutta n'okunyagulula sitaani talina kalungi kati abantu abo bajja mu money lending ne batandika bizinensi eyo ne batandika okutwala ebintu by'abaki by'abantu sente ezenkolimire kasita ozitwala Mr. Kisubi oyinza n'ozigulamu emmotoka ne wayitawo ennaku newayitawo ennaku ntono nnyo emmotoka negwa ku accident kubanga yazikuwa to destroy you zikudestroying oleme kuzizza asobole okutwala kiri kye wasinga ate kati era okimuwa osiimye kubanga sente ezo zikusiranya sente era banange omuntu waba weewoze sente gano mba wagabuwa woba oyina sente gye weewoze gisabire ekole etuuke gyeyina okukola ki kubanga okwata wano sente Mr. Kisubi ne weewola obukadde obwo noba nga tonnaziteeka n'amunsawo okubugumyamu tonnatuuka waka ne bakubikira
kitegeera olino zikozesa ng'olina zikozesa oba oyagala oba tokola ki kyokkoze woze kugenda kusuubula okitegeera oli manerenda ye ayagala sente zejjukira ziba zikola sente za manerenda zo ziba zikola kati wozeewola ebizibu ne bitandika okugwira o endinga up nga zimaze bizibu bino nga tezituuse gye zikola ki gyeziraga olaba woofiirwa by'osinzeeyo ebiseera ebisinga abantu baffe bano bamanerendas bwe baba bawola abantu sente tebagamba nti yeewoze ako nako simanyi lwaki bagamba nguze oli ateekamu nti abamu babbi abamu tebalina license era wano we batwalira ebintu abamu tebalina license abamu tebalina license bakkiriza kukola ki kati aba amanyi talina wajja kukola ki kubanga wakugamba wakuwandiisa endagaano nti aguze emmotoka yo ku bukadde bubiri oba tolina ngeri ki gy'ojja kujja kumugamba nti saakuguza ng'endagaano weeri kati ate wamugamba nti wawandikeyo endagaano nti yakuguzeeko ng'akola ki ng'abulawo ku tayimu eri gy'olina osasuliramu ng'abulawo ng'agamba walemererwa okitegeera kati gwe wajja okumuloopa oba otuclaim oba tokyasobola because endagaano egamba watunze era ojja sasula mu bbanga era ojja kusasula ebbanga lyayiseeko singa liyitako ntwala ebintu exactly nze nalina omusajja bambi yanjagaza n'okutandika money lending nali njagala genda Bulaaya nga siina ssente nga siina wakuzijja ate nga nfunye visa nga nfunye buli kimu nga naye nyinawo obuyumba bwange obuduuka ne mugamba njagala kumpola miliyoni nziza mu myezi 3 yangamba ezize za mwezi ndera bwe tukola ffe bamanerenda ate nga we bamutuufu naye n'amala nampa ne advice nangamba mbadde nkusaba kubanga gy'olaga tokola ki tomanyi biriyo ennyumba zino zinguze nkuwe lumu ssente omanye nti okivuddemu kubanga eri gy'olaga ŋŋenda kutwala bintu byo ku ssente ezo entono yampa ne advice ezo advice oyina otuziwa abantu oli wajja nga ali desperate oluusi wobeera desperate you don't think tolowooza kintu kirala kubanga ezettaano abakuzimpa tezaali maze nakumala kituufu kyoliko gwe wasalawo n'ogamba kuntunde kubanga nalaba nga advice gyampadde ennungi gyogenda tomanyi kiddako gyengenda simanyi kiddako ate nalowooza nti ntuukira mu kukola si bwe bwali era nali eyo nensanyuka ne ngamba manerendo no yanyamba kubanga stress yali y'amaanyi omwezi gugenda okuggwako nga tonnamanya na kiddako omwezi ogwokubiri gugenda kubi stress bye nalina mba kugatako sente za manerenda na bintu byange jjukira oba olowooza okusevinga ebintu eri terya kuyamba jjukira oli mupya ani gwogenda okugamba nti mpola omaye ekirungi oli ddoboozi lya diaspora baŋŋamba nti mukasituwekyo oba mu kaseera ako nti bangi babawasa n'obbawasa oli n'amuyingiza ekiyumba nga tamukkiriza kufuluma takola kyaga bonaafuluma bagenda kukwata nkugambye bakutiisa nti newesanga bibuuze nze bakutiisa woba wakatuuka bwoti jjukira omuntu gw'otuukiddeko aba tayagala omanye mazima kati aba ayagala kukuulamu buno obusente bw'okoze eki bwozze nabwo n'ebirala we biba bigendeddemu okitegeera naddala waba musajja akuula oluusi n'ogenda n'okumanya amazima nga akoze n'olubuto okitegeera so oyina okubeera at least nze neebaza mukama ne nga nalyoka n'entunda kubanga stress yali y'amaanyi namala omwezi mulamba nga first of all nali nyina okumala omwezi mulamba we nalindaze saagumala nawo olwa stress ng'omukazi yeesojja n'alondeka simanyi biki ate nali ntambuddeko kati omanyi abantu beeri we bakulaba balowooza ototambulangako balowooza oli mu ddongo wakakola ki wakajja kati nali ntambuddeko already nga Bulaaya ngimanyi kati ate nga nyina n'amalala mangi nga tosobola kumala ganzize eno ganzize eri you know so ne ending up nga omazeewo emyezi weeks 2 then nendyoka ngenda gye nyina okwewerayo naye nga it wasn't easy singa ebintu ebyo naleka mu manerenda mbwampa obukadde 5 amaduuka gange yali gatutte naye wali at least namanya
sente zange bazimpadde nezikola ki nezikozesa terya manja nakozesako nezimala na bulungi nnyo n'abo abanyunyusa abo benatuukiramu bonna ne balyako at least nemmanya nti zikoze eki kubanga wootuuka wali nga tolina sente my friend jukira olina okusasula oluusi woosula n'ab'eŋŋanda bennyini oli abeera n'oluganda lwe nga naye asasula waasula kubanga oli tajja kubeera ng'asasula biiru nga gwe oli awo webase okola olina okusasula naawe okitegeera so wakomyewo bwendi osuubire ki osuubire bipya byereere first of all ngenda kuwa obulango bwaffe buddemu bulwaninge Mr. Kisubi buddemu bulwaninge nali nfunyeemu omanya wokola bizinensi nga toliiwo abantu be Uganda si bangu nakola bizinensi abawana ate bo basoba abo sibamanyi nnyo abo sibamanyi nnyo nsinga kumanya baawano nakola bizinensi nemmala nentambulamu we natambulamu abantu ne bataking advantage of my business nenduzinga ba clients but I thank God kubanga nagama mukama kanvumiriye at least maleko omwaka nzireyo nsetolinge nawo najja kusetolinga ngenda kubeera mu business yange nga nze njeddukanyiza kubanga wobeerawo it is different nga toliiwo okitegeera buli omu taking advantage aba clients bo ne bababba okitegeera office yo ne bagifuula ekirala akukola mu business bakola mu business ne bakunyunyuuta osasula kino you don't see tebaleeta magoba tebaleeta nabikooye nazze ngenda kubeera nga ba clients bange mbehandolingira era eddoboozi lyammwe eryazze bannange bannabulaaya ate n'ekirala mwami Kisubi kyenjagala okuyisaawo abantu abancontactinga nti baagala kugenda mu Netherland oba baagala kugenda mu UK sigenda bawa magezi gange ga bwerere otegeeza ki abaagala okulokoka ago njaga bawa ga bwerere naye abaagala okugenda ebweru abantu bankubira amasimu mwami Kisubi luli bankubira amasimu eno ndi mukola n'otwala awa namba n'ogikola ki kyokka omuntu akubuuza ku byebweru yakagenda mu kiyumba ayina emyaka 2 kwegamba ngalowo akyesime olwakubanga yakuwulidde oyogera nakyagala kati n'atandika okusumbuwa mbulira njagala kujja kati abali sirias boka benjagala oyo ali sirias ajja kusasula emitwalo egi ku layini yange muwa amagezi consultation na time yange kubanga mba nyina okuwa essaawa namba nga twogera nkubuulira ekituufu ekyali kyabwerere luli byali bya bwerere naye kyampitirirako time na westinga nyingi nga abantu tebali serious nga tebali kwesiga nnyo oli mukugunya mu ebyo no siri mukugu naye omuntu mukama waba akuwadde amagezi ogakola ki ogawa ku bantu kubanga nze mukama byonna byampiseemu nkimanyi yabimpisaamu because waliwo abalina okuyambibwa kubanga waliwo abayita mu situations nga ze nayitamu okitegeera yes so you came to stay oba tugambe nti I came to stay tulabako kiseera I came to stay luli najja emyezi 3 kati wendi oli wamaze kikuba kiyite ekyoyagala naye nga nazze kusavinga abantu bange kubanga wobeera nga toli mu calling yo wobeera nga toli mu kusavinga maze emyaka mingi ebulaaya Mr. Kisubi maze emyaka kuba natandika okutambula 2006 ebbanga lyonna mbadde bulaaya kati ye time ate nsavingeko ku bantu baawano ne UK ng'obaddeyo akaseera katono ayuke teweetaaga kubeerayo bbanga ddene yuke nsobola okugenda newenjagala enkya nenzira anytime naye woba ng'olina goal womala ogikola ki ogigusa ate oba oyagala ki oddayo kukyala so nyinza ogenda UK yo nenkolayo mwaka gumu nenkoma wano woba olina ekiruubirirwa nembeerera ddala woba olina ekiruubirirwa you work to and save
and plan. Bikyebiri mu UK. Bikyebiri mu UK. Ngenda bikusunsulira byonna mwami Kisubi. Ngenda kubuulira ebintu. Ayayayaya. Mutege butezi matu. Muwulire mu subscribing. Okitegeera. Nsinga kulengerayo bisiyaga. Buli kimu gye kiri. Nkyalfarida kyolekera bannayuganda abo tubasibire. Bannayuganda mbaagala nnyo kyenjagala okubagamba muneeyunire mujja mweyunire bamafuta tujja bakolera nja bakolera bulungi emirimu gyammwe abayina ebizimbe byammwe nga temulina management nga bye mwateekako baŋŋanda babanyaga sente zammwe temuzifuna amayumba ago mugampe nze ŋŋenda gamanaginga kati nga bwe ndiwo ngenda gamanaginga bulungi nnyo abapangisa bajja kuba basasula ate n'ennyumba omanyi Kisubi ekirungi ku management kasi toteeka management abapangisa kasi tobateeka mu management abalyaza amanya nga badduka omutuufu yekka yajja okusigala ku nnyumba zo gwampuliriza mukiwulira mumpa amayumba gammwe temugatunda temugejjaako bannabulaya bali frustrated wakowagamba ye kyekintawaanya nga yeebeerereyo ng'abivaako okitegeera temuzivaako mujja kulaba ku maanyi gammwe amayumba mugampe abagala okugula ettaka contact me mumbuulire gye mwagala okugula ettaka ngula amataka n'engatunda amayumba woba yayina ennyumba gy'oyagala okutunda call me ennamba yange eri 07807829 ekirala mpola ssente nina mafuta financial solutions gwalina financial solutions simanye emaali yo bagikwatidde China simanye emaali yo bagikwatiddewa olina okusasula emisolo mukwano contact me nja kuyambamu ekyo ekizibu ate okoleki onteremu amagoba matonotono aga 10% nkuwe ssente ezo obeere ng'osobola ozizza mu mwezi gumu oba mu weeks 2 oba mu nnaku kisinziira gwe kyoyagala but ekyo nakyo nja kibayambamu ndi nsangibwa Najjanankumbi ofisi yange eri Najjanankumbi naye mukube ennyo ku masimu ago bampita mafuta gwe tonoonya mulala yenna mafuta ali ogu mu Uganda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.